Baganda bange mwenna abalaba vidiyo eno mwetegeeze nnyo motoka G8 gye ndi mu kusomesaako olwaleero. Ekuleetya munda, dashboard yayo yeyo nga bw'ogiraba. Motoka eba nnene nnyo ddala munda mwayo, singa motoka entini ze mumanyidde ze muvuga. Nogiraba interior yayo yeeyo. Ayinza okugiyita ennyumba naye eno si nnyumba. Yes, tuli munda mwa motoka ya G8. Njogera ku G8 zezo zemulaba awo. G8 Uganda ng'olaba awali namba emu awo, osooka n'ovuga namba emu nga ogiraba, n'okka wansi mu namba 2, n'ogenda mu namba 3 nga wogiraba, n'ovuga mu 8 nga weeri, sore n'ovuga namba 4 nga wogiraba. Naye byonna nga tunabikola ng'okuva mu namba 4 nti oyo ogenda mu namba 5 wali ekirina okukolebwa. Kyenjagala otegeere ekisinga okuzannya abantu abasinga motoka y'eppeesa nga tagitegeera, abisanga biriwo ebito nimusobera. Nkusaba weetegereze nnyo akapeesa ako koolaba akaliko 0 ne 1 wansi, oba tugiyite I. Leta I egyolaba singa ogikyusa kuba kakyuka, solo kanyiga wansi nekyusa nonyiga waggulu. Webeera mu 0 waggulu nga wenva okateeka, ojja kusanga ku dashboard yo nga kuliko akabonero k'enfudu ako koolaba. Naye singa nkyusa nenzigyawo nga ogenda okiraba wano, singa nkyusa eppeesa lino bwe nti, ojja kwesanga nti enfudu ebadde awo evuddeyo, egenze mu gears zibayita high gears, okuli namba 5 awabadde namba emu. Woddayo okyusiza eppeesa enfudu eri evuddewo, ofuna namba 5 abadde namba emu, n'ova mu namba 5 ofuna namba 6, n'ogenda mu namba 7 awali namba 3, namba 8 n'omalayo giya zo. Giya wenkyogerako oyinza obutakitegeera, naye giya live eno ogiraba. Singa ngikwata bwe nti nengitambuza nengiteeka hano mu maaso, kati kyengezaako nti biri ebitundu bya mirundi 4, sobola ogikwata nengiteeka eno oba nengiteeka eno. Yes, giya endala zolaba ezo awali R1 ne R2 zonna giya za advance, naye singa eppeesa libeera mu nfudu eri gyolabye ya green, R1 yeba egenda okukola kuba ejja y'amaanyi, esooba ebeera motoka eyo eba tedduka nnyo. Naye singa okyusa eppeesa enfudu nevaawo, n'okanyiga akapeesa ne kadda awali leta ya I gyolabye ku kapeesa, ojja kufuna reverse 2, ekiri nti eba edduka nnyo. Then wansi ero gyolaba eyo, singa namba emu eremererwa, katugeze oli ku lusozi oba awantu wonna nga motoka tesobola kuvaawo, osobola okukozesa n'oteekamu gye eya ero Uganda nga motoka eba evaawo. Then akantu kano koolaba kenkwatawo kano eyo bagiyita handbrake. Handbrake gyenjogerako okuvaamu tevaamu nga zemotoka ndala. Woba ogenda ogikozesa olaba akantu kano koolaba akasaako kana aka rawundi kana akaliko, okakwata n'okasika ng'okaddiza waggulu, okalaba oba engeri katambulamu ne kadda waggulu, eba egenda bugenzi mu maaso. Okuteekamu kati ngijjeemu, nina okugizaamu, nsuubira owuira engeri gyeyiwamu omukka. Ebiseera ebisinga eba eiraanye gye yaliva, bwetabaawo mu bifo by'omu maaso wano ku dashboard. Amapeesa gano golaba abasinga gabatiisa nnyo nga bayingidde mu motoka, naddala nga bali ku interview. Naye peesa lino lyolaba
lyazadde akakabonero buli mwaka singa oba nga omanyi okuvuga akakola ku dawo parking. Engombe y'omukka epeesa eno bwewola apye nepeesa eno eteeka mu booti, engombe begenda kyuka eve mu kagombe akavuga nkatini ofune engombe ereekaana. Eno epeesa lyandibadde likola ku engine brake, akabonero koolabako. Then gano abiri goolaba singa motoka eganyira awantu oba mu buseerezi okugatta amapeesa, buno obuntu butambula nga woolaba nti nkasika ne katambula, epeesa ogendamu okasika ne kagendamu era ogawulira ng'ejje ngateekamu nti bwirwe nkakwatako ne ntiteekamu ekaaba. Yes. Then ne ku dashboard wano bwirwe nteekamu epeesa lino nga enva okulaga ali nga nditeekamu bwenti agareeta akabonero ako wenteekamu eryokubiri era likola kyekimu so gateekamu gona noba ng'ogasa eddiifu zonna bbiri. So beera ng'osubscribinga just ku channel eno ojja kuba ng'oyiga bingi nnyo byobadde tomanyi n'obitegeere. Yes. Wansi awabeera ebigere bya dereva nsubira olaba ebintu byolabayo wansi waliyo pedo neeyawudde eno gyolaba gyetuyita eyo crutch y'emmotoka, eddako gyolaba eyokubiri eyo brake, eyokusatu ogwe muliro muganda wange. Motoka wansi ebeera n'ebintu bibiri nga wogiraba. Kati bwe twambuka ano tombuuza nti ate ebivaawa. Eno esiteringi yaffe tukomawo waggulu, esiteringi yaffe mu dashboard wano. Yes.